Kenzo amaze okuba nti yetegeka nabwe kityo asuddemu omwana muwala amanyikidwa nga Spice Diana nabwe kityo Ekiteteyi n'ebintu bibagenda okuba nti bakozesa ku mbaga yaabwe bwe twogerera mwana mulenzi amanyikidwa nga Eddy Musuuza ne Spice Diana bategeka mbaga era nga tulina okubeera nti tulisted okuba nti yes tukutuusaako ebintu nga birina okuba nti betambula. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso number one rich boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe gwe tali wangali atambula naffe ate webale kuba nti osubscribinga gwe eyasubscribinga olibaddemu kuba nti osubscribinga nawe atanaba then netutwala system mpolampola ate olibaddemu kuba nti oleka comment yo mu comment section netutambula ffenna twakugamba ffe ono tuleeta palapalase twasala okuba nti kutuusaako amawulire nga kuba nti gatambula era yensonga lwaki ffe twasala okuba nti gakuleeta olunaku lwaleero tukuleetedde musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Musuuza kugatta ne kyali waffe baby Spice Sajala Namkwaya aka Spice Diana. Tula okalire tubere nti tukutuusaako mpolampola now ebbanga lyebuyiseeko twabagamba nga Eddy Musuuza bwe yali anakuwadde ng'alaba Roger ali so close ne mwana muwala gwe bayita Spice Diana. Musuuza atandika okuba nti anyiga n'okuvaayo ng'agamba abantu nga Roger batandise okuba nti asiga akaana agalwadde agataliiko nga kiraga nga Eddy Kenzo bwali mu mukwano oba bwayagala okuba nti ayagala kuyingira system za Spice Diana ne baby Spice asobole okuba nti ayingira system ze since yasulibwawo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula. Wano nno abantu abasinga batandika okugamba nti yeggwe Kimso lwaki toleka Kenzo, lwaki tuva ku Kenzo n'omwesonyiwa kumbe ng'ate Kenzo ali serious ku system yes kyayagala nga akyagoba akimanyi era Kenzo ku Spice afiirawo. Kenzo abadde mu karantini mpolampola nga bogera ne Spice era nga mu kukomawo omu ku bantu abali silently happy nga balaba Musuuza akomyewo ye mwana muwala amanyikiddwa nga Spice Diana era nga Spice Diana butyanga Kenzo akomawo bambi agenda mu maaso n'okuba nti atulagako n'okuba nti atulaga bode ku social media n'okuba nti ayongera okuba nti anyirira oba oliawo atasuulire ddala musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Musuuza mu mukwano. Musuuza ono yes agamba nti buli lwalaba Spice Diana amalusu gatonya era buli lwamulaba ye ayongera kuba nti ava mu mbeera era nga bwe twogerera mbambe ayagala kuba nti ayingira system za Spice Diana. Wano nno twakitegereko nti abantu abali so close ne Musuuza batandise okutubuulira Musuuza ennaku zino nti ennaku zino Musuuza asula wa Spice mbera yes Kenzo tava wa Spice era nga Spice ennaku zino yakawuja ayawuja akasepiti k'omukulu Uncle Eddy Kenzo. So mukuba nti bawujja akasepiki Spice agamba nti tojja kuwujja munange sijja kuwujja akasepiki ko kabwerere tojja kulya byange omale odduke kikaseera okuba nti tukimakinga official mpolampola era nga mukuba nti bagezako okuba nti bakimakinga official bantu bangi abazeewo waliwo olugambo lwasoose okufuluma nti musajja mukulu amanyikiddwa nga manager Roger oba Roger Rubega yali mu system ezo era nga baligezako okuba nti bateekateeka simanye embaga blablabla nebisigaddewo naye nga konna kawan olunaku lwaleero batali ba Kenzo batutegeezeza nti Kenzo yatandise okuba nti agula ebintu era batandise okuba nti bateesa ne Spice okuba nti bakola embaga eri gye baalagirwa. Bwe twogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Musuuza yaguze ebiteeteeyi n'agula obugatto n'agula ensawo n'agula n'ebintu ebirala n'akwata ssente nkalu n'azikwasa Spice nga byonna abikola ayagala kuba nti bambe oba oliawo bakimaking official n'okuba nti yeewangulira mwana muwala Spice Diana mu mateeka. Spice agamba kyekiseera naye okuba nti yeefunira olulenzi luno lwe baasuulawo edda kuba terulina agamba ate nga olulenzi mboko fire ate nga lwakabi. So Spice agamba nti nze bwefuna Eddy Musuuza sisuula kubanga musajja wa kabi alina erinnya mulungi omutima mulungi ate ali handsome. So nolwekyo bwe muyingiza mu system zange etano bwe zitemukwatako Spice like Eddy Kenzo sobola kuba nti musuwa. Eddy Kenzo agamba
Spice muwala mutate mubalagavu ali hard working ate ali understanding bwamufuna bwatu kyasooka okukola kwe kumukubamu abalongo naye nakiwulira. Yes, Eddy Kenzo agamba nti ngenda kukuba empeta ebyenda bikwetogote Spice era nga Spice jatandise okuba nti awulira obuwomi bwa Kenzo si mu buliri bwokka wabula n'ebikolwa. Bwe twogerera Kenzo jatandise okuba nti ateekateeka ebintu oba ebintu byogezako okuba nti atwala ku bukoobolo lyawo yewangulire mwana muwala amanyikiddwa nga Spice Diana. Abasinga babadde bagamba nti Roger yali mu system zone omwana muswadde. Spice wa Kenzo, Spice bwe twogerera wa Kenzo nkiddamu mubadde mugamba nti manager Roger Rubega yali mu system za Spice Diana. Kijje kunze bampita Jimso. Spice wa Eddy Kenzo getofuna galaga nti Spice wa Eddy Kenzo era nga Eddy Kenzo ali mu kumamirira Spice Diana. Yes, Eddy Kenzo ali mu kumamirira Spice Diana ate nga yes, Spice yatokosa amatoke ga Eddy Kenzo. Simanyi oba amuwa malamba oba meera oba anyigako naye nga kyonna kyekiri kijja kuggwa. Embaga igenda mu maaso n'okuba nti etegekebwa era nga eyinza okubeera scientific wedding. Wano nno Rema ebyenda bitandise okuba nti bimwetogota. Bantu babangi babadde bagamba nti owaayi lwaki Rema n'amakula yagana okuba nti ayita Spice Diana ku mbaga ye. Ensonga nsubira mugifunye. Mubadde mugamba lwaki Rema yagana okuba nti ayita Spice Diana ku mbaga ye. Ensonga mugifunye. Spice ya replacinzewo Rema n'amakula mu system za Eddy Samsuza era nga wetwogerera Spice yategeera Eddy Kenzo. Eddy Kenzo love emuzibye amaaso ayagala kuba nti akuba mbaga. Wano nno tunabiwulira bampita ntambi Jimso. Webala kuba nti wekumira wano ku Uganda Mukamooli. Subscribe gwabera naffe ati nawe watonaba kuba nti osubscribinga ambakira serobaire nti osubscribinga atutambule fenna. Bye bye for now. See you when you see me and I will see you when I see you.